TikToker Betina gwe bavumye ne balangira mbu mutemu atta abantu bamuwadde omutwalo gwa $, lwafulize miliyoni 3.7 eza Uganda. Lwaki gwatategedde story no nange nabera ngambi kunnyonnyola bangambi kuterako byatandise nga mwana mwalono Betina actually aka video ako yakakola dda n'ateeka ku TikTok account ye n'agamba munya President Bobi Wine president wa mwabanno tajja kulayira mwana wa no ye yagambanga ku TikTok ye n'agamba President Museveni agenda kulayira katika kibalume kati ngwa banene tujukire balinga bagamba banno tajja kulayira tajja kuwangula sima tujja kanoonya nebisigadde ngebe kati yenga agamba Museveni ajja kulayira Bobi Wine tajja kulayira Museveni yalayira n'abajja n'abagamba talayidde amaze okulayira kati kyasiga kibaluma mwana mwalona abantu kye bakoze bagenze ku naye bana Uganda mulina amaanyi bagenze ku TikTok page ya company gyakola natyo balista bana bakola buchayi ne babuteekamu butimatima kati bagenze ku account ya company gyakolera ne batandika nga buli agendayo kwa mu comment section ateekayo omwalo yo mutemu yave Uganda nga alina base banange simanyi obaawo muri safe banange tumanyi baba customer ba mubali safe omwana mutemu omanyo ku scrollinga comments nga zilinganga 10 nenga zonazo no ulaba abantu bagamba oyo mutemu omwalo no yatta abantu bana omwalo oyo mutemu ba customer ba mubajja batta omwalo nga buli omwawoza kimo muwala yatta anagwe yatta omwala mutemu anagwe yatta omwala mutemu okukakana mukazi watu atete bamugobye ku mulimu. However mukumugoba ku mulimu Honorable Justin Nameere avudde naga tebekutiisa tebakukako okuwagira Bobi Wine gobo yagala Museveni yagala Museveni nyenda kuwa omutwalo gwa $3 miliyoni 3.7 wabera bakugobye ku mulimu tofaayo tujja kufunira omulimu omulala neno negwe bagambye onaku lwalira avudde n'ateekayo ekiwandiiko kiba kuntumi n'abagamba bannange mwasucceedinze mu ekyo kye mwakoze omulimu naguvuddeko kati kansubire nti muli basanyufu sooka owulire emboozi eno. Abaka joininga TikTok mbadde nsaba mbeeyanjulire amanya gange bampita Benita Madamu Violence nga sitya biddodoma twide nze muntu eyakalwanako wano ne kampani ez'amaanyi ku TikTok kale tujiyite zi group ez'amaanyi nezirwanagana nange nga siseguse okiwulidde nga sizizeemu naye nga siseguse nze muntu anyumirwa nnyo okuseka naye tuba tuli mu bizibu kintu nze era tonyumizanga ennaku yonseka busesi kubanga mba ndaba siina ngeri gye ngenda kusaasiramu. Yes. Wanange wefuna ebizibu tonsaasira. Wakinze mba kusaasira. Nga nyongeddeko na kino nze muntu aseke watali nsonga. Kati era nsese. Njagala okuvumirira ne sekuvumirira yenna ekikolwa ekya inciting violence, threatening violence, blackmail essaawa eno ekiri mu kukolebwa ku Benita. Omwana oyo atalina musango, she's a jolly good fellow, akeera ku makya n'akola bu video bw'obwo okusaagirira neyeddira ku kyayiwe. She has a constitutional right to employment, she has a constitutional right to her political opinions. Abantu abanoopu abali mu kulumba omwana oyo bwe muba muvuma President Museveni, bwe muba muvuma famire ya President, bwe muba muvuma fe abakulembeze abali mu NRM ne mutuyita buli kye mwagala, muba mwebuuzizza ku wani. What makes you believe nti Benita owes you ayine banja nammwe nti yayina kukulu bulooza buli omu ategeeranga mmwe? What makes you believe omwana oyo yayina kutegeeranga mmwe era yayina kuwagira kye muwagira? Abantu bakoowa ebintu byammwe ebya sympathy, ebintu byammwe eby'ekisiru. People are concentrating on their work. We are in the second half of the year. Buli muntu agezako kugoba resolutions ze yakola. Abantu bagezako kuba na kiddako. Muleese effujjo lyammwe mulitadde ku business ekozesa omwana oyo. Naye eky'omukisa omulungi nti we are in touch with Benita right now. Zembadde mu field sambadde saategedde byabaddewo because we're extremely busy. Ate districts zetulimu kati President Museveni yazitusindikamu nga special assignments. So ekiro nabadde nva kusoma bintu byange eby'amateeka bye ntera osoma nga nva mu field. Abamu ku batiimu yange ne bantegeeza ekigenda mu maaso ku mwana oyo n'obubaka obumu nabufunye ku ssimu ng'abantu bannoonya. Njagala okumugumya era I'm in touch with her. Tewali kintu kyonna kibi kigenda kumutuukako. Ate njagala okubategeeza you're not above the law. Of course bakama abe batutte time obitegera kube waabwe teri politics. So okubannyonnyola nti omuntu asobola okuva eri n'akozesa ogutimu ogusembayo obubi
ku muntu lwa byabufuzi. It took a bit of explaining. Naye bagenda. It took a bit of time okubannyonnyola kubanga waabwe teri byabufuzi. Kakati babadde n'okutegeera nti eno waliyo ebyobufuzi ate omuntu asobola okukola agantu agasitaani gonna okusobola okulumya omulala just because of politics. Naye bakitegedde fe okusinga ddala twayagadde nnyo bambi ababadde bamuwa omulimu bategeere nti talina buzibu obwo bwe bamutaddeko ate bategeere nti effujja eryakoleddwa ku business accounts zaabwe si bya Benita by'abantu ab'ettima ababadde baagala okublackmailing omwana n'okumuteeka mu nkwawa zaabwe ku mpaka. Era bwe banaaba bagenze mu maaso ne basigala nga bamuwa omulimu tujja kusanyuka. Naye ne bwe banaaba bagambye nti oba bamuwummuze bamusiibule tujja mufunira omulimu omulala. Ffenna emirimu gye twatandikira okukola si gye tukola. I started working at NTV, byaggwadde ebyo. I'm now an MP and minister, so tewali buzibu. There are greener pastures out there bwe banaaba nga bamugobye tujja kumufunira omulimu. In fact, I have directed my bank era mbadde nasabye PA wange amuggyeko bank account. Yes, ngenda kumuwa $10,000. Mwongerere ddala otegeera nti President Museveni yafuga. Omwana bw'ava eri n'alaba vision mu president n'agamba nti kaayimirire naye. Then what's wrong with that? Mulekerawo okutiisatiisa abaana abato. Mulekerawo okwagala okumanyira abantu ebyo mwamanyiranga abantu ku mikutu. You would shut up everyone. Kati abantu baabiyitako. Nobody's gonna reason like you. Abantu abamu abawagira Nuupu ngambye abamu entegeera yammwe eri way below par. Ate bambi mu butamanya bwammwe ate ne mulowooza nti everybody will reason like you. No, temutiisatiisa mwana. Mmwe mwennyini mmwe mwabyogera. President Museveni tajja kulaya. So she came out with an alternative opinion. N'agamba nze ndaba ajja kulaya. Ffenna mubadde mubitwogerako. Nameere tajja kulaya. Abaka joininga TikTok mbadde nsaba mbeeyanjulire. Amanya gange bampita Benita Madamu Violence nga sitya Bidodoma. Twide nze muntu eyakalwanako wano ne kampani ez'amaanyi ku TikTok. Kale tugiyite zi group ez'amaanyi ne zirwanagana nange nga siseguse. Okiwulidde? Nga sizizeemu naye nga siseguse. Nze muntu anyumirwa nnyo okuseka naye tuba tuli mu bizibu. Kintu nze era tonyumizanga ennaku yonseka busesi kubanga mba ndaba siina ngeri gye ngenda kusaasiramu. Yes, kuba nange bwefuna ebizibu tonsaasira. Waki nze mba kusaasira nga nnyongeddeko na kino nze muntu aseke watali nsonga kati era nsese.